Zakongera kusaba osasanyiza katandikano kikakatako kasasanyirwa ensonga sagala otegerewo ofuna information bomu ng'ateri abantu batasobola gifuna ng'atamaze funa notification ku mitimbagano gino ddala gubwenyi w'ekitabo agijjako tosobola gifuna olina kumala kusharinga katambikano omuntu n'asobola okafuna nkusaba sharinga video eno olina option y'abantu 10 sharingirako mwenda akamu okateke ku account eba ku page yo abatalina access omuggookiro ku page ero basobola okulabira ku account yo oba ku page yo bwe mala okusaba okusharinga video eno nkusaba mpitire salo nga mulengeje wasanya Peter Mayiga abere ku video manyi yakadde okuva mu America gyabadde mu bintu byagenze okukola nkusaba mpitire salo nga mulengeje wasanya abere ku video nsaba mpitire abataka ba Buganda abalangira nabambejja basava ne banava nsaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka nkusaba omunnomere kutu mugende muzukulu wa mazigaze n'ensonga zenjagala nze mutegeeza olwali azitegere bulungi nnyo n'Abaganda bazitegeere wonna muli okumpi munnomere kuto mugende ntumudde nsaba mumpitire ku muzzukulu wa Kayiira Gajuule era omukulembeze omulonde w'eggwanga lwa Kyagulanyi Ssentamu Mr. President sebo nkusaba okyameko wane eddakiika ntono nnyo nawe security ali gyenjala okutegeeza naye ogitegeere bulungi nnyo then abalala bajja tusangayo mpola mpola bajja tusangayo mukulu Nyando Yosofero olina okubeerako mukyala we Jeanette olina okubeerako n'abakuwujjira obunyama bonna balina okubeerako awo nno bwe mmala basaba okuyita abantu abo ngenda kwebaza mala okwebaza ngenda kuyisawo akalango kamu obulango ebirango biringa bibiri then tuleko tusimbule video baya tulese tulina akalowoozo tulina ekigulalogi ne bigenda kubeera byanjawulo mukko kati ndowooza kasooke nnebaze njala kwebaza mwenda bana comrade abakola omulimu gwenkola ku social media platform ezenjawulo abali ku Twitter oba X mwe bali nyo bali ddala emirimu gye mukola temujjanga okwo aba sharing n'aba commentinga abali ku TikTok abaana abobulenzi nabo buwala mwe bali nyo kola emirimu egy'enjawulo abakola mu department ez'enjawulo mwe bali nyo bali ddala njala kubaza bwe tukola emirimu gy'egimu wano ku bwenyi bw'ekitabo Facebook wakyaliko original mwe bali nyo bali ddala transparent buli kimu kitambula bulungi manyi emitambagano gyo gyakwata omuntu tujja tambulira mpola mpola kale mwe nabe baza okukola emirimu egyo temujjanga okwo aba sharinga aba commentinga aba kola live abasalamu videos ne muzisasanya ku TikTok ku Facebook mu inbox z'abantu mwe bali nyuma bali ddala n'abatambuza ekigambo ku ground gye tuyita enjiri mwe bali nyuma bali ddala temujjanga okwo buli omu kwebaza olw'ensonga nti okola omulimu gwanjawulo nnyo bwe mmala babuuzaako n'okwebaza okukola omulimu ogwo mbangenda kuyisaawo obulango bubiri mbawo ekigulalo gye n'akalowoozo then tuleka tusimbule alright akalango ka leero ngenda kukola obulango bubiri akamu kali personal akamu ka kyuka alright akalango ka leero ak'enkyuka kasoma bwe kati official NUP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa. This is the scheduled plan as follows. On 18th of July 2025 to be Friday, venue Johannesburg. On 19th of July 2025 to be Saturday, venue Umtata EC. On 20th of July 2025 to be Sunday, venue Cape Town. Protest vote Ash Black Thursday UG. Abakulembeze b'ekibiina kya National Platform mu kiwayi ekiwanga lya South Africa ne People Power bakutegeeza nti bagenda kuwaniza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa wagenda kusinkana abakulembeze saako n'abawagizi n'abaagala enkyukakyuka ngeri eno yenteekateeka namutayiika egenda okugobererwa mu bitundu eb'enjawulo gy'agenda okusinkana abakulembeze ne bannayuganda bakutegeeza nti ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ojja kuba Lwakutaano ajja kubasinkana abantu be e Johannesburg. Ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 Lwamukaaga amugenda kusinkana abagenda okusinkana abantu be Umtata EC. Ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ojja kuba Sunday ajja kubasinkana abantu be mu kibuga Cape Town ekya South Africa. Kala akalango kaako nkamaze mwenna mukayite mbulungi nnyo naddala abantu be South Africa ab'enkyukakyuka. Alright. Ako nkamaze. Akakango kano kange. Njala kubebaza mwenna bannayuganda abambeereddewo olw'okubanza sikyalina bigereho waffe gye nsibuka nafuuka momboze mu biseera lwe nafiirwa omwana wange mwaliwo saasobola kugenda kuba kive sobola kugenda nenfiirwa muzeeyi wange era saasobola kugenda mwayimirirawo nolwaleero nze bategeeza nti muzeeyi wange Davis Sumba Katogo mwanga Nankyama gwe twazika omwaka oguwedde
ku kyalo Kiwambya Ttanda era emikolo mwagikola bulungi buli kimu. Tugenda kumwabiza olumbe bingenda kuzo mwezi olumbe lwesula ngenda kuzo mwezi 15 mwezi ogw'omunaana lwabizi bingenda kuzo mwezi 16 romkago olwo then ku Sunday tujja kubolekera kubijja okuba nti mulimako olw'ensonga eyo abooluganda abakola emikwano mwenna abali bamanyi omugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga mbategeeza kubanga mutemwategeera abamu bategeera olw'ensonga jalo bategeeza nti olumbe lwakwabizibwa ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogw'omunaana oba lwakusibwa ngenda kuzo mwezi 15 ogw'omunaana lujja kuba lwakutaano nga 16 kwe kusako omusika lujja kuba lwamukaaga mu makaage Nakirebe ku Masaka. Otuuka mu katawuni Nakirebe ku mukono guliko poliisi w'oserengetaawo oba okimba kimbuya mu kakasozi wali amakaage olumbe lujja okukumagana kuzo mwezi 15 omwezi ogw'omunaana then 16 atekebwako omusika. Kale njagala mbategeeza mutawa na Uganda nti ye nteekateeka nga bweyimiridde n'ebirala kubanga bategeeza kibujjo katono nnyo. So mwenna abooluganda abakola emikwano abatamanya mugenzi oyo bategeezezaako abantu abawangalira ekyengera abantu b'e Nakirebe abantu b'omu Kinaawa ewa Kolokolo abantu b'e Busega abantu b'okumukaaga ekyengera nga wakuva mu Kitoogo mwenna bategeezezaako nti olumbe lwa muganda wammwe omukwano gwammwe Davis Nsumba Muwanga Katogo lwakwabizibwa ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogw'omunaana lusula mu 15 omwezi ogw'omunaana ate lwabizibwe nga 16 kuteekako omusika mu makaage Nakirebe. Akobulango buwedde kati njagala genda mu kalowoozo n'ekigulalugi then tuleke tusimbule video. Alright, ekigulalugi kya leero bansooka ekigulalugi bansooke kalowoozo ndowooza kansooke kalowoozo nga bwe badde arrangement entuufu kansooke kalowoozo akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kaweereza abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya National Resistance Movement. Akalowoozo ka leero njagala kaweereza abasajja n'abakazi abali mu gavumenti y'abasibira mu bbwa eya National Resistance Movement nga nkajja mu ki. Akalowoozo ka leero ngenda kajja mu njogera egamba nti ewali omulema wali omugenge tebafunyizaawo ngalo, ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Kana akalowoozo njala kagenda eri abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya Museveni nkajje mu lufumo olugamba nti ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Lwaki tebafunyizaawo ngalo? Nti omugenge already abaanira ebizibu bye ng'omuntu nti engalo zino yeesanga ebigenge byazirya nga zifusiza bikuggu. Kati gobojja n'omusanga n'omweriranya n'ofunye engalo wattu yaba akimanya mumanya nti omukyokoza oba omuvuma kyeva tugaa nti wali mugenge tebafunyizaawo ngalo. Simpisa zaffe mu Buganda okusanyukira omuntu aba afudde y'ensonga lwaki era tugamba nti mu Buganda omufu yenna tebamwogerwako bibi ayogerwako birungi byereere olw'ensonga ebisigadde byonna alina byogera Mukama Katonda yamutonda gwalina okusinkana obudde obwennyini naye empisa zigenda zikyuka olw'ensonga nti nammwe kennyini abali mu gavumenti muyitiridde nnyo okudaalira abantu nga mubogerera amafuukule mumaze okubaavuwaza mubaze okubatta mubakola buli kimu olw'okuba mulina ensimbi empya n'enkadde esobola okubalabirira okubaliisa okusomesa abaana bammwe ne mwerabira abantu abali mu nsi abali mu kubonaabona basasula omusolo ne mujja ku TV ne mwogera amafuukule ne mwewaana ne muvuma ne mujerega tunabakola ki. Kati n'omuntu yenna atalina ngeri gyagenda kusanga kuba oluyi atalina ngeri gyagenda kusanga akuvunane kuba ne kooti zammwe buli muntu muwami munyigiriza avaayo okwogera kiba kitegeeza nti omuntu oyo naye aba alindidde olunaku lwona ofuna ekizibu naye ajjeyo okusanyuka kwe nga bwe obadde n'okusanyuka kwe ng'omuvuma omujolonga omulengezza naye wajjirayo tulukalaze alaga essanyu lye. Mu Buganda si mpisa yaffe okusanyukira abantu bafudde wabula olw'enjega effutwa okulumya okuwamba n'okutta abantu n'okujeregerera abantu abaavu mu Uganda n'abo abaagala enkyukakyuka kireetedde abantu okukyusa obulombolombo n'ennono okutandika okusekirira omuntu abaafudde kubanga muba ku TV mu Uganda mwefula nti Uganda yammwe era mwe temusobola kufa nti ffe bwe tufuna obuzibu mututwala ng'ebiyenje so nga ate bingi bisasula omusolo. Kati mu kalowoozo ka leero gwe wenna wa NRM ali ng'okola video kutiisatiisa abaana babasese ng'omuntu omukugu wa NRM afudde nkugamba omala bya mbulago tegeeza bakama bammwe balekeraawo okujerega balekeraawo okuvuma balekeraawo okulengeza
n'okwogera gadibe nga lenga embwe etundo omuzigo nga mwogere bannayuganda amafuukuule nabo babalinze olunaku lwe lufa boogere kye baagala kubanga lisanyu lye balina so mulekeraawo era bano abaana bagenda mu maaso nga basanyuka bakuba embeekuulo banywa bbiya basika boogera amafuukuule nga mufudde kubanga mwe kennyini mwe mwakitandika nga mujerega abantu mubakudaalira mubawamba mubatta mwogera bubi bulinga abagamba nti temugenda kufa oba mmwe muli mu nsi ndala nnyo so nga ate olina lugenda tutuuka nga naawe olina okufa yensonga kigenda nti ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo aba national resistance movement ne NRM yamwe mulekeraawo okulengeza bannayuganda n'okubavuba teri muntu agenda kuddamu kubasekerera nga mufudde wabula okuwamba okutta okunyigirizibwa n'okujerega bye bivudde bannayuganda okukyuka mu mpisa okutandika okukozesa eddembe lyabwe ery'obuntu nabwo okujaganya n'okuboogera amafuukule ng'omu ku mwafudde eryo ddembe lyabuntu lyabwe bange toyina ngeri gyonzadde mujjako kati gwawulira nti kikuluma nti omwana waafudde nga wa NRM abandi badde bakusaasira ne baseka jjukira ebigambo bannamwe bye boogera bye mutwogerera bye mwogerera bannayuganda b'omusolo kyekivaamu abantu bano okukozesa exercise right zaabwe okubasekerera n'okuba nti babakudaalira nga bwe mubakudaalidde mukitegedde bulungi nnyo kati seruka amayu tebakwata kulirye akaaba muleke abantu exercising right zaabwe bwe munaategera nti bemukola bikyamu okujerega n'okutulugunya bannayuganda era kijja kyuka bwe munaasigala nga mukikola era n'abaana n'abantu bagenda sigala bakola ekintu kyekimu kekabadde akaloozo ka leero ako nkawunzise ngenze ku kiggula luki ekiggwa lugi kyaleero njala kiweereza abakyala gw'omwami ekiggwa lugi kino kiyinza okukunyiizaamu ate nze siriwo okusanyusa buli muntu ekinkosa vidiyo zino ne sizideriitingayo nzikola kubanga njagala zibeere mu byafaayo oba wendi oba siriiwo ziriggibwangayo ne zibazanyirwa ne muwula ebigwe byanvangamu kati akaloozo kaali ekiggula lugi kyaleero kyabakyala strictly omwami oyinza okiwulira ng'ekikunyigiriza naye njagadde nkikolera abakyala kubanga abakyala somehow somewhere banyigirizibwa mu butonde bwabwe banyigirizibwa mu ndowooza bwe banyigirizibwa ne mu kikula kya banyigirizibwa ate teri agenda boogerera kati olwaliro ekiggula lugi kyaleero kyabakyala gwe omwami yenna musajja munnange bw'owulira nga nkuyingiridde mu bizinensi yo oba nawe nkuttemu saagala onyiige njagala okitwale nti buli kintu kyonna kirina okwogerwako era either okikkiriza oba okireka wookirese naye nga ngenda kibagamba mukiwulye bulungi ekiggula lugi kyaleero kyabakyala ekiggula lugi kyaleero ngenda kiweereza abakyala era nga abakyala bano abeekoledde emaali yaabwe bw'obanga omanyi nti omukyala olinawo ekintu kyo nga kikyo ekiggula lugi kyaleero nkikuweereza bulungi era njala kikukke bulungi nnyo okitegeere lwaki nkoze ekiggula lugi kino njagala twawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula ebintu biri byanjawulo njagala twawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula mu nsi muno mu butonde tuli bantu babiri banjawulo omusajja bamutonda bulala n'omukazi bamutonda bulala mumpulira bulungi era n'endowooza zaawukana n'embeera zaawukana naye tulina ekitugatta ekitufuula omwami n'omusajja kye bayita omukwano era omukwano gwe guvaamu abaana ompulira bulungi nnyo naye abakyala basanga obuzibu nti singa omusajja gwe yagatta naye ekyama afa omukyala ono abooluganda lw'omusajja bamutwala ng'ekitayira mugaso ebiseera bisinga bamugoba ne mulumbe ebiseera bisinga tamukkiriza na kugabana ku byabugagga bya musajja kubanga teriyo amwogerera abako n'abooluganda basobola omusuula ebbali olw'ebigendererwa byabwe ne bamuleka ttayo n'abaana bamanyi obbago bwe baleka ttayo kati kino njagadde nkikole nga kiri jeno eri abakazi mwenna ng'omanyi nti okola ensimbi zo njagala mwannyinaze osooka oyawule kye bayita laavu kye tuyita omukwano okiteeka ebbali deni oyawule ensimbi zo ez'entuyo z'okola kino kigenda eri abakazi abakola oyawule ensimbi zo ez'entuyo z'okola eziri pasono ku laavu yammwe oba ku mareji yammwe lwaki abakyala bangi nnyo mugezezzaako nnyo okuzimba abasajja ne mu investinga sente mu family business mu family properties naye watuuka obuzibu nga mwagala kwawukana laavu eweddewo abakyala basinga obungi muviiramu awo
olwokuba tewaliwo likoderaga nti wateekamu ssente olwokuba tewaliwo likoderaga nti wateekamu ssente omusajja nabo bakufuddeko era basooka kujjamu ggwe bakuzza ebbali family ne taking over naye ng'ate wateekamu ssente kati ngenda kugamba bw'oba okwanibwa omusajja ng'olina mwaka wugu gw'omukyala making sure nti oyawula laavu ne ssente ze z'ekikazi z'okulamu ebintu byo property ezizo zibeere zizo nga ziri mmanyago ompulya bulungi nnyo yawula property ezizo nga ziri mmanyagago bw'oba oyagadde okusharinga family properties ng'okwata sero ze sharing ku family properties at least nkolere ekintu kimu funa munnamateeka oba omuntu gumwesika mu family mutuule gwe n'omwami wo n'abaana bo n'abantu ab'okumpi muli mukole endagaano tusazeewo okukola joint business oba joint properties nze n'one mwami wange n'abantu bange bano nze ntaddemu ssente bwe ziti nga buli ssente gy'oteeka mugiteeka mu ndagaano so that nti wabawo omufumunyo okwawukana ofuna share yo nga bwe wagiteekamu oba omusajja afudde abafamile tebeekubya mizimu kugoba mbusimanyi ebintu bya musajja nedda lwakiri bwobanga tosobola kukola kiri kyenkugambye ekyokukola parallel properties ne business nga zizo lwakiri wabeewo endagaanira gaserezi wa investingamu in case omusajja afudde oba mwawukana obenga osigaza ebintu byo ng'olina libate abakyala musanze ebizibu bingi nnyo nga bababa mu bafudde obanga laavu eweddewo laavu okuggwawo kya buntu nabagamba ekintu kimu nti you own nothing you lose nothing tolina kintu kikyo kyalubeerera ate nga tolina kyofiirwa ekisira kituuka ng'ekintu kyobadde okosa kirina okuvaako ekisira kituuka nga gwe kennyini ng'omuntu ng'olina okwawukana n'omuntu oba oyagala oba toyagala kubanga tuli bantu bakozesa mu mpya ez'enjawulo laavu etuuka neggwaawo laavu eggwaawo etya buli muntu alina akazi oba empisa ze z'otamanyi wadde muwangadde naye ng'oyagala okutegeera nti omuntu alina empisa z'otamanyi nti muwangadde naye either mukwatire mu bwenzi oba yakwatire mu bwenzi ogenda kulaba true characters ne true futures z'omuntu gw'obadde ogamba nti husband oba wife wo ojja tegeera ki kyategeeza era ojjaga wow ono ngambadde simanyi nti he can behave like this or he can act like this lwojja otegera characters z'omuntu oyo kati njala kugamba muganda wange mwannyinaze mutandike okuzuukuka mwekolera ebintu byammwe parallel business bw'oba osazeewo okukola nga tebiri joint wabeewo endagaano eziraga nti nze nateekamu ssente bwe ziti era omusajja nabo bafudde kabeere mwanawo kabeere mwana muganda muntu wa famire oba mikwano gy'abaganda b'abafamire baleme kutawaanya olw'ensonga abasajja ebafa abooluganda abako n'ab'emikwano saako n'abaana beefuulira abakyala ne bakulaga nti you are nothing and nothing going to get so njala kugamba muganda wange ali mwannyinaze kino kiwulirize oba oyagala kitwala oba toyagala kiteereko ewaawo mwawule laavu yammwe gye musinda n'ebintu byammwe mukoledde bintu bibiri byanjawulo laavu eggwaawo wabula properties osigala nazo ezo zotaddemu ssente zo osigala nazo mulekeraawo feelings ennyingi zibaleetedde ebizibu feelings abakyala zibaleetedde ebizibu the same okubaami feelings zibaleetedde ebizibu mwekontrolinge kyekibadde ekigulalo gikyaleero ayagala kiwulirize atayagala kireke ewaawo naye nga nkimanyi nti ojja kifunamu amakulu at the end of the day ekigulalo gikiwedde era njala tutandika video obutongole obwaleero Yesu Kristo ndowooza katandikirewo ne security alert eno egendewo Mr. President tusibule video. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Woli nsabye okutegeeza ebintu bino biwuliza mu security alert ya Sunday. Nganze bwendi naddibanga nsaba nkulume kutunkutegeeze Mr. President nti nga bwenze nkulabula enfunde zisinga ku bukulembeze bw'ekibiina nabaki abakirimu n'abo abakyawukanamu. Mr. President nsaba okutegeeza nti tugenda mu kaseera akakazigizigi ak'okusuula ebibiina nawe kennyini okulima empindi ku mabega. Mu nkola yatakulekera nawe takulekera. Mr. President njala okutegeeza okusinziira ku source zange nti Mpugamaana ne banne nga bakyali mu national platform baali bakola da structure zaabwe. Era Mpuga yalina omukono munene nnyo mu kulonda ba registrars okwetoola eggwanga lyonna nkiddamu. Mpugamaana ne banne balina omukono munene nnyo mu kulonda ba registrars ab'ekibiina.
baregistrars abo bakyaliwo naye njagadde okutegeeza kyotama security alert baregistra bali mu kukolera ddala emirimu gya mpuuga gy'otamanyi ensongola kimpuuga yeewana nti very soon I will unveil era ajja kulonda abantu muki mu bifo byonna ebyenjawulo n'abalala bajja okulondebwa waffe nga tetumanyi nti baffe kumbi bampuugamaana. Mr President nsabye kutegeeze nti nga nennabo gisimufungize mu mwezi guno ogw'omukaaga nsaba okolera eshaffu mu baregistrars bonna mu Uganda nkusaba okolera eshaffu mu baregistrars bonna ba national platform across the country to save our party. Mr President nsabye nkutegeeze nti mpuuga ne banne basigaza emiranda mu kibiina era nsabye nkutegeeze nti baregistra bonna abalondebwa nga mpuuga akyaliwo lukola lishaffu ng'obudde bukyali olonde baregistra bapya n'ebintu byonna byali bamaze okukola byonna oddemu obiscreening obiyitemu ogenda sangamu ebituli ebya DP Block ebya NRM ebya FDC byonna nga mwebiri nga byadde byasimbiddwawo dda nga balinze bulinzi firimbi kutandika. So Mr President kutegeeza nti kola lishaffu mu baregistrars bonna across the country nga tetundatuuka mwezi gwa musanvu bwe kiraba kiganye ebinaavaayo ebyange mbyogera kate ng'omusizi agule siyani yo security alert ssebe y'olwaleero era nfundikidde akatambe katandise era ntandise bwe nti tugenda kubeera n'ebitundu bibiri. Tugenda kubeera n'ekitundu eky'Emmengo mbibuli mbulanga ekyentandika oluvannyuma tugende ku general information ya politics. Katutandikire Emmengo. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka wonna waali abamwetoolodde namwe abamuli okumpi. Ssaabasajja Kabaka kansubire munnange nti enkuyegezi kyakubira enduulu era ensonga oziraba nga bwe zitambula. Ensi etambula amatankane ng'empale ya Museveni ewamba eggwanga. Era buli muntu yeewuunya twali ku ki oba bajjajjaffe baali ku ki ng'abasajja bano batamanya ngamba batwala eggwanga lyaffe. Nazzi kuno Obuganda bwabanga bwa nkizo nnyo mu kwogera ku nsonga ezitebenkeza eggwanga ssaako n'oddikulaakulanya. Wabula batusimba enkwezenge enseekeze zajja mu Buganda okumaamiramu ng'ensekere. Anti ntanti Abaganda tugamba nti ekiwalaata kya ssensekere ye ng'ombe w'essawa zino. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera. Mu nkola eya Sserwajja okwota wattu akusinza entannama. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera akayanja kajjajjaawo oba akayanja k'abajjajja ba akayanja kajjajjaawo Mwanga ak'Emmengo ke tuyita Kabaka akayanja ka Mwanga. Akayanja kano we twogerera okusinziira ku information gye nfunyeko ebitundu 7 ku buli 10. Akayanja kano kasingiddwa oba kaalizingiddwa eri Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center ngwa kakoleko development. Wasanya kaulu Charles Peter Mayiga n'abasajja bafutubadde Emmengo ekintu kino baakikoze era mojja kiraba nga batandise okuzimba ebizimbe bigali gwoleka nga bifubutukira ddala eri nga bijjira ddala kayanja ako. Ssaabasajja Kabaka nsabye okukulopera nkutegeeze nti akayanja kajjajjaawo Mwanga ak'Emmengo wasanya kaulu Charles Peter Mayiga n'abasajja bafutubadde Emmengo akayanja kano baakaliizinze era nkulopera nti empapula zonna n'ebyapa bikwata kayanja ako n'ettaka lyako erikootolodde nabyo ddamu obiyite byonna nga bwe byali mu bujjuvu n'olwale biyimiridde munnange ojja kwewuunya ekigenda mu maaso ng'akayanja kabajjajjaabo n'ettaka lyonna lyatundibwa nga balitunda abasajja bafutubadde Emmengo kankaddemu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera akayanja k'abajjajjaabo ak'Emmengo oba ke tuyita Kabaka azireka akayanja ka Kabaka kateereddwa katale ne kaliizingibwa nga Ssalonga Mulengejja akayanja kano yakaliizinze eri Pastor Kayanja yennyini bagenda kukulaakulana era bigenda mu maaso ojja biwulira ebyange mbyogera kate ng'agula omusezi agula essira nti ngenda kulira ku bantu bange era asaba okukulopera. Tumya abasajja bonna batudde mu Buganda Land Board bakuleetera ekyapa ekyakayanja ka Mwanga Emmengo kyonna ekikadde kyali kiyita otumeyo abantu batandike okunoonyereza ku kyapa ekyo kituddewa kikoma luddawa era ojja kwekanga ng'akayanja konna ndowooza kasigaddeko ebitundu 4 ku buli 10 enkaaga ma neya ne a mie oba mia kati wonna woli Ssaabasajja Kabaka nsabye okukulopera nti kaakayanja kabajjajja baak'Emmengo
kandibanga esaazi n'otwogerera kagenze nengera salonga mulengejja yabirimu byonna awo tuvuddewo era bwentyo nsaba okukulopera Ssaabasajja Kabaka era olubiri lwa jjajjawo lwa Mwange Mmengo nalwo wetwogerera luyiika buli kaseera kiyinzika okuba nti nawo lukooye naye ng'ate abasajja bano buli mwaka bakuŋŋaanya ensimbi empya n'enkadde ezandibadde zizaawo ebintu byonna ebya Buganda okubiteeka ku mutindo bibe nga bireeta ensimbi ez'abalambuzi wabula buli ayita ku lubiri luno yeewuunya nti Obuganda bukyaliwo abakulembeze Mmengo bakyaliwo nti era Ssaabasajja Kabaka waali Ssaabasajja Kabaka mpuliza bulungi nnyo abasajja Abaganda abatali Baganda beewuunya nti obukulembeze bw'Emmengo gye buli nnyinimu mwali oba lwayaba olw'ensonga nti abantu beokwasa okulamulirako wattu emirimu bagikolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo Ssaabasajja kankusaba lw'onooba oyisuubi olulu lw'ebigere naawe kennyini otambuleko nga weetoola olubiri olwo ojja ssanga nga lwabibomboola terukyategeerekeka olw'ensonga nti bwe tumala obbalabisa bajja ne bazimbako ebitundu bwe bamala ne bagenda nga bakoze gadde bengali era wayitawo ebbanga akaseera mpawe kaaga olubiri ne luddamu ne luyiika n'olw'ensonga eyo nkuwabira okutegeeza nti n'olubiri lwennyini olwa Ssekabaka Mwange Mmengo nalwo luli mu lusuubo olw'ensonga nti abatamanya ŋŋamba Emmengo beesuliddeyo ogwa Naggamba era mu kkowe erimu Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukuluma kutu n'okutegeeza Abaganda mwenna ensinga bweri si bweri mugira bulala naffe tugira bulala Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti omusajja gwe watuma Ddamula ogikuddiza n'agitubbalako n'agiremera omwami ono Ssaalonga Mulengejja Wassaanya akyagenda mu maaso okwetoola ensi yonna ng'akozesa yafesi ye n'obuyinza bwonna bw'alina obw'ekifuulannenge okwefuula eggala essajja ng'akola okusalawo nga gwe si gwe omulagidde Ssaabasajja Kabaka nsaba okutegeeza ebiwandiiko bingi ebiri mu mannyago ebikozesebwa essaawa zino nga bigaba obuyinza eri abantu mu Buganda mwennyini ne mu masaza ag'enjawulo ge wasiima okuteeka ebikulembeze nga nabo baweebwa ebiwandiiko nti gwe kennyini guwa bisayinizo n'ebibawa obuyinza ekintu kino Mayiga akikoledde ebbanga era ndi wano bategeeza mwenna Abaganda abasinga obungi njagala mutegeere ebigambo bino mbyogera era sibijjaayo bisigalayo nsaba okukulopera Ssaabasajja Kabaka nti okuva lw'owakyalako ewa Kasujja emyaka gigenda kuwera 5 nga seerabidde nti ebiwandiiko ebituufu byewasembayo okuwandiika bikola ebitundu 10 ku buli 100 ebitundu 9 byonna bisigadde abasajja b'Emmengo babifoojinga ne bateekako emikono gyo ne babiteeka ebaagala ebira bijjade ku mitimbagano nti osiimye n'obubaka bwe buti so nga ate obubaka obwa bwakifuulannenge bwa wa Mayiga bino byolekeddwa nnyo mu kugulawo bizinesi z'Amayiga bino byolekeddwa nnyo mu biwandiiko oba obubaka bw'otera okuweereza ku mikutu egy'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo oba baagaliza amazaalibwa oba amazuukira oba mukolo gwonna oba idi ng'empapula zonna zino njingirire saako obuyinza obugabibwa abantu nga babawa ebintu nga bagamba Ssaabasajja Kabaka yasiimye ebintu bino byonna bikyamu babikola okukola ki okusiiga ettoome ndi wano tegeeza mwenna Abaganda abaawe obuyinza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye ekyo kikyamu ndi wano tegeeza mwenna Abaganda obubaka bwonna obadde buwandiikibwa ku mitimbagano Ssaabasajja Kabaka asiimye oba obubaka bukyamu si bubwe wabula ndi wano kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka mumutegeeze nti ekijja omanyi wattu kinyaga bitono bw'onooleka Abanyarwanda bano abafutubadde Emmengo ogenda nga bawandiika ebiwandiiko bino mu mannyago bajja tuuka okutunda Obuganda basayininge nti gw'osiimye batunda Obuganda kijja kuba kizibu nnyo n'Omuganda eyakayiga okwogera okuwakanya ebiwandiiko ebyo nti si gwe biwandiise nkiddemu Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera mu nkola y'Abanyarwanda bano etaswala bawandiika ebiwandiiko ne biraga nti gwe biwandiise era ne basiimira Obuganda nti gwe osiimye ne batunda amataka nti gwe otunze ne bagaba obukulembeze nti gwe osiimye n'obugaba Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti olunaku lugenda kukya lumu nga ebimu ku byafaayo by'Obuganda bisigaddewo amataka gatundiddwa nga galiko omukono gwo nti gwe otunze kijja kuba kizibu nnyo okutegeeza Obuganda nti si gwe watunze era
olivaayo otyo ogambe ebikoleddwa byonna mbiwakanya oliyimirirawo ogamba baganda nti ebikoleddwa byonna sibirinaako mayitire ng'abasajja bano bakozesa amanyago bakozesa yafeesiyo okuyisawo empapula bikiro kitwala omunaku okweremeza mu buyinza emmengo nga batunda balonda okukola ebintu ng'ebyo kati akayanja ka kabaka kaako tukyanoonyereza ebituufu ne liizi bwe yabadde era bajja kugamba Ssaabasajja Kabaka yasiimye awa endagaano y'obupangisa kabaka kayanja kabajjajja baake emmengo ng'awa era bajja muyita musajja wa kabaka kayanja yamuwadde endagaano singa kinaafuluma mu public domain oba mu lukale lw'abantu Ssaabasajja Kabaka ogenda gamba otyo omuwandiisi w'enkalakkalira nti bino saabitegedde singa olubiri essaawa zino luvaayo ne baga nti kati balutemyemu gwe baali basuubira Ssaabasajja Kabaka olikozesa otyo omuntu aveeyo agambe nti ebintu bikoleddwa si bituufu essaawa zino ekiri Masiro Kasubi okimanyiiko bulungi kiryogera kitya nti ate kati bino sibitegedde bulungi byakoleddwa kubanga bano abantu beewadde eddembe ng'embwa eyagala akabalaza akasiimuule teri mbwa eyagala kubeera akabalaza kacaafu embwa zibeera akabalaza akasiimuule bakozesa ekintu ekyo okusiga ettoome n'okunafuya olw'ensonga nti wabwekweka tokyagala balaba buli kimu wakibalekera bavulunge nga bwe baagala n'olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka nsobodde okuloopera ensonga ezo ozitegeere bulungi nnyo tukyagenda mu maaso mu nkola eyo nyongera okujjukiza Abaganda nti abamanyi ebyafaayo bulungi nnyo mujjukira nti Ssaabasajja Kabaka okuwaŋŋanguka ne kitaawe okukomekerera nga bali Bungereza era kituuka okuba nti ne Ssekabaka Muteesa akisa omukono mu ngabo e Bungereza bino byonna bikolobero bya Kawenkene Obote ng'ayambibwako Yoseri Nyando Tibabulwa olwalira futubadde ku Buganda Ssaabasajja Kabaka mu kujja okwegatta ku lutalo olw'okujjoba abasajja bali yakola endagaano ez'okuzza ebintu bya Buganda saako n'okuleeta eddembe mu Uganda buli muntu yeyagalire mu Buganda ne mu Buganda wabula Nyando Yosofeeri endagaano zino azitunda kyamulinga essalambwa ery'ensenke ndi wano tegeeza Abaganda bonna muyinza okuba ebigambo bino temwagala biwuliriza naye mbasaba mumpulirizeeko olwaleero wonna wonna oba oli Abaganda tugamba nti ne kwozadde akkubira eŋŋoma n'ozina nsaba mumpulirizeeko olwaleero oyinza okuba toyagala kuwuliriza musajja ono ayogera naye nkusaba mumpulirizeeko olwaleero Abaganda tugamba nti ne kwozadde akkubira eŋŋoma n'okyenkebula agaliba enjole abansinga emyaka ensonga zino muzimanyiiko naye ekizibu ky'Abaganda abamu bwe musirika ate mwetugga nnyo ne musirika nga mumanyi ate ng'okusirika tekuna kye kiguza olw'ensonga bw'osirika tebategeera kikyotegeeza baga nti omuzizi azimbya ttwe bw'osirika notabaako kyogera baga nti omuzizi azimbya ttwe kati mu nkola y'omuzizi azimbya ttwe Abaganda batasobodde kutegeera Museveni enkola ye yeno wano wammanga Yoseri Nyando Tibabulwa ne banne abeefuula Abaganda n'Abaganda mannya balimbalimba Ssaabasajja Kabaka mu biseera eby'okuyaggayagga ng'ebiriwo olwaleero wattu ne bamukuulula e Bungereza n'ajja mu ndagaano empandiike ng'alina okufuna obuyinza n'ebintu by'okuddizibwa n'okusolooza emisolo mu bintu bye wabula Nyando Yosofeeri nga bw'atatuukiriza ndagaano ye ennaku zino atulina kyamulinga ssalambwa lya nsenke era n'essaawa zino okulaba ku Ssaabasajja Kabaka amulaba ng'omulabe we n'omubuuza yafuuka ddi omulabe we kubanga bo balina enteekateeka namutaayika Abaganda gye mutamanya ndi wano bategeeza nti Museveni mu DNA ye oba endagabutonde ye teyeetonda bw'aba ayogedde ekintu si kyaba ategeeza ayogera opposite bw'aba ayogedde ekintu si kyaba ategeeza aba ategeeza kirala n'akatambi ke mwalabye nga bayimiridde busimbaalaala nga bagamba nti beetondedde Abaganda so si Buganda nkiddamu njagala mbere mulambulukufu Museveni yagambye yeetondedde Abaganda so si Buganda Abaganda be bantu abasangibwa mu Buganda Obuganda Obuganda be bantu abawangaalira era bakola obwakabaka bwa Buganda wabula Abaganda ng'Abaganda
banjawulo ku Buganda wamu kitegedde bulungi nnyo kubanga bw'oyogera Obuganda oba oyogedde kuli muntu yenna asiisira awangalira mu Buganda ng'akulembeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bwe Buganda wabula Abaganda be Baganda abantu Abaganda ab'eggwanga ly'Abaganda bintu bibiri bya njawulo oyagala okitegeera nkikuzannyire omanyi mwe muli obutambi ono temusobola kwawula njagala nkikuzannyire okitegeere bulungi nnyo uliriza bulungi nnyo As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda, abantu ba Buganda, so Buganda. Ebintu biri byanjawulo. The people of Buganda, abantu ba Buganda, so Buganda. Ompulya bulungi nnyo? Kanka kuddiremu wano wenjagala oteeke nnyo essira weetegereze. Repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. Ndozo kitegedde. The people of Buganda. Kati bw'abategeeza nti abantu abasangibwa mu Buganda teyeetondedde Buganda. Era abantu bo baaganye. The people of Buganda baaganye. Abantu abasangibwa mu Buganda baaganye. Oyagala funa enjawulo wakati w'abantu w'Abaganda n'Obuganda. Obuganda obwakabaka bwa Buganda kye kitikkiro ky'obukulembeze obw'Abaganda bonna. Wabula the people of Buganda abantu bonna abawangaalya mu Buganda kubanga Buganda abakola Buganda be bantu abasanga mu Buganda clusters Obuganda. Obuganda clusters Obuganda bw'abantu abasangibwa mu Buganda. Ompulidde bulungi nnyo? Kati yo omwami bwe badde yeetonda teyeetondedde bwakabaka wabula yeetondedde abantu ab'omu Buganda. Buganda ebiramu Baganda bokka. Buganda ebiramu Abasoga, Abanyolo, Abatoolo, Abakyoli, bonna babeeramu. Mwe basula, mwe bakolera, mwe bapangisa, mwe bazika, mwe bakola ki. Nzo mutegedde enjawulo eyo. Okitegedde bulungi. Kati singa yeetondera Obuganda. Awo kyabadde kigenda ku administrative. Era ffe ng'aba abantu b'omu Buganda n'Abaganda twaganye. Kubanga ezo endagaano ezitaliiko bikolwa si kwetonda. Museveni teyeetondangako. Ompulya bulungi nnyo? Museveni teyeetondangako. Lwaki teyeetondangako? Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera. Abakulembeze abali emmenge saazi n'abafutubadde tebalowooza ku Buganda wabula balowooza ku bintu obuntu ebibagasa bo ng'abantu. Wabula tebalowooza ku bintu ebiruma Abaganda n'abantu b'omu Buganda. Abantu abattibwa mu Buganda si Baganda bokka. Abantu abawampibwa mu Buganda si Baganda bokka. Abantu abagobebwa ku mataka si Baganda bokka. Wabula bonna abantu abasangibwa mu Buganda. Ompulya bulungi nnyo? Kubanga Museveni ne Obote tebavangayo kwetondera bwakabaka bwa Buganda mu kusaanya Bwakabaka n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa n'okutuuka omukisa omukono mu ngabo y'Obungereza nakati ebikolebwa tebasobola kwetonda kubanga bakimanyi tebasobola kwetondera buki.
Kati gwe Mayiga Mpuuga ne Kitooke temuyina lukusa luvaayo kwogera nti mwe mukkiriza okwetonda kwa Museveni nga bwe yali akkiriza jjo okwetonda n'ebikolwa byekko. Mwe mwavudde mwogezi wammwe Kitooke ye n'agamba nti akkiriza era balina akamwenyumwenyu mu kwetonda kwa Museveni. Mu Buganda tetuba na kamwenyumwenyu ng'omuntu yakuzaako ekikolobero. Era mwawulidde omwe yadde ng'alambula ensonga g'afundika nti at least mu kwetonda yandibadde akkiriza nti ebintu bimu agenda bizza. Mufa ku bintu so si ku bantu. Mufa ku bintu so si bantu. Abantu bagobwa ku mataka, abantu battibwa, abantu bali mu kuwambibwa, mwe mufa ku bintu. Ebintu eby'aba individual so si ebintu ebiyamba abantu b'omu Buganda oba Baganda bonna. Nkikuddemu video njikuzanyira ogiwulire. Kankutwale ku mwogezi wa Buganda. Yali ludda wono Kitooke Maana. Kitooke Maana, where are you? Wulira bulungi nnyo. Obwakabaka bwa Buganda bwaniriza okwetonda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kwe yakoze. Oyo musomi wa NTV obwakabaka bwa Museveni bwe yabadde ayogera yayogeddeko nti obwakabaka bwa Buganda kansoke nkuzeeyo. Wulira bulungi nnyo. As the top leaders of the movement, we humbly have responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda. The people of what? Of Buganda. So si Buganda Kingdom. Kati gweno NTV najja nakugamba. Obwakabaka bwa Buganda bwaniriza okwetonda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta. Mu statement ya Nywanda yosede owuliddemu ng'ayogera obwakabaka bwa Buganda oba bayagedde nti abantu abali mu Buganda. Owuliddemu nti ayogera ku bwakabaka bwa Buganda obukulembeze Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi II. Tugenze mu maaso. Museveni kwe yakoze naddala eri abantu ba Buganda olwa byonna bye bayiseemu mu myaka 4 gavumenti ya NRM gye yakamala mu buyinza. Kyokka bano bagamba nti okwetonda kuno kubulako ebikula naddala okuzza ebintu bya Buganda byezzeebanja okuva mu gavumenti eya wakati olwo kulyoke kutwalibwenga okw'ensonga. Omusasi waffe abirondodde. Ng'ayogerera mu lukiiko lwa Buganda olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavumirira ebikolwa ebyekko ebituusibwa ku baana ba Buganda naddala abavaayo okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Ono abaana ba Buganda abavaayo okwogera ensonga tebannayogera ku Mulangira oba Omumbejja. Do you copy that? Mu statement ya munnamawulire owuliramu ekigambo okutulugunya Omulangira oba Omumbejja kubanga administrative structure ya Buganda ekulembera Ssaabasajja Kabaka ku ntikko. Bwe bawamba omusoka bawamba omuntu yenna asangibwa mu Buganda. Tebawamba minisita wa Buganda, tebawamba Lulangira, bawamba bantu bali mu Buganda. Do you copy that? Tugenda mu maaso. Kolayo muzzukulu wa Muteesa Asira Edward Ssebuufu atera okuteetera n'ekibiina Kinoopu era nga ye mukumi wa Robert Kyagulanyi ow'oku Lusegere eyakwatibwa n'atulugunyizibwa kyokka abaali bamuliisa akakanja ne bagattako n'okwewaana nga bwe baali bamuyigiriza olulimi Olunyankole. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Edi Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu.
Kati ku Sande ya Sabbiiti eno oluvannyuma lw'okubukala enjiri y'okusonyiwagana n'okwenenya eyabadde ebuulirwa ku kisaawe Kololo mu lukuŋŋaana olwategekeddwa mu Walawe Patience Lwagwogo omukulembeze w'eggwanga ng'ali wamu ne mukyala we Janet Kataaha Museveni bayimiridde katuuti ne basoma ekiwandiiko nga beetondera eggwanga naddala olw'ebikolobero bye batuusizza ku ggwanga naddala abantu ba Buganda. Oyo n'atereza naddala abantu ba Buganda. Naddala abantu ba Buganda. Tugenze mu maaso. And ask for your forgiveness and forgiveness of the especially the people of Uganda and the whole country. Okwetonda kuno kwalese bangi nga beewuunya omukulu gye yajja obuvumu obukkakkana ne yeenenya olw'ebikolobero gavumenti ebyetuusizza ku bantu naddala aba Buganda ekyaleetawo n'abamu okulowooza nti waliwo akakuku akatasonyiika wakati w'enjuyi zombi. Kati olwaleero tuwayizzaamu n'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ku kwetonda kwa pulezidenti kye kutegeeza eri Obuganda. Amawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda. Mu Buganda okwetonda kw'omuntu tekuleetawo kamwenyumwenyu nga tamaze kuliwa gunsinza aliwa bitono. Mu Buganda okwetonda tekuleeta kamwenyumwenyu nga toyogedde nti gunsinza aliwa bitono nga ne byoyonoonyo byogedde ne byogenda okulwa byogedde. Kati gwe Kitooke maana awo Zambu kwaleseewo akamwenyumwenyu ku matama gw'Abaganda olaba basanyufu. Mukama wo Ssaabasajja Kabaka omanyi gy'ali. Omanye biri mu pulaaningibwa nga bakuteekawo mu ofiisi yo Mayiga yakuteeka mu ofiisi bya mu pulaaningire bumanyi. Bireeta akamu Kitooke. Kansoke nkubuuze kansoke nteeke n'essimu wansi. Bwe muyomba ne mulirwa ne mufuna olutalo olw'amaanyi omwanyi obanga mulirwa n'abakozeeko ebikolo bwe batuuza mu miitingi y'ekyalo oba kabere muganda wo waliwo ajja asinisa amannyo babayise miitingi yakwe waliwo ajja asinisa amannyo mbadde nga ati buli muntu amala kwogera akafeki buli omu ne yeemala eggoga olinaga nti mune omusango gunsinze era gunsingidde ddala ngenda kukola ABCD. Ne babuuza go bazzaako ebikolobero okwetonda kwona okukkiriza nti nkukkiriza ne bagamba abooluganda bita bwe bikondagana tebyatika mwesike mu ngalo. Kitooke osabira luddawa mu Kereziya mu kkanisa waliwo akanyombero bagamba buli omu ayagalize munne emirembe era teri muntu agenda kwagaliza mirembe ng'asibye feesi okujonga musajja bamutemu. Kati Kitooke oluganda walusomera luddawa musajja gwe wasomera tubanga nawe oli Kitooke maana please mutulekeemukko bwe muba temumanyi kwogera luganda naddu nnyonnyola nga bulina okuba kati nkuwaddeko okunnyonnyoka okutono nnyo kwennyinza okutegeeza nti kembe nga muli baluganda musowaganye teri ajja asinika binnyo basooka batuuza buli omu n'ayogera ebigambo bye gwe gusinze naga gunsinze ndi wa bitono nakola ABCD muganda wange nsaba osonyiwe. Ne babuuza go baasobya owaayo okkiriza okunoka muganda wo nkukkiriza. Ne bagamba mwego mu kifo mukwate mu ngalo awo akamwenyumwenyu we kagira. Kitooke maana wana akamwenyumwenyu kagira luddawa. Kitooke maana wana